Kibinyo kitalo ddala. Nagagga wa Aponye Afiridde mu kabenje wakati mu ntiisa ey'ekitalo Miranga na biwoobe ebipya bizuuse yonna gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundo okugamba okola ky'amaanyi nnyo agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna olabike ng'otugobera www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongera okukolera okufeffetta gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati ge galaganga Nagagga Aponye wafiiridde wakati mu kabenje mu ntiisa ey'ekitalo. Ono nga musajja gw'osobola okuyita businessman era ng'abadde munnabyabufuzi ng'amannya ge ag'obuzaale ye Apollo Nyegamehe basaba ne banyabo ng'asibuka eri mu district ey'e Rukiga. Nsobola okuvaayo ne nkakasa nti bwe tujjidde ku mpewo nga zembuyaga ezikaze engoye. Musajja mukulu ono abadde mu mmotoka ye ey'ekika ekya V8 Land Cruiser UBF 3Z mu ngeri etannaba kubanga etegeerekeka agudde kabenje ak'amaanyi era bassebo ne bannyabo emmotoka yonna n'esaanawo naye obulamu bwe bambi tebusobodde kubanga alutonda kubanga ono tukikakasa nga tukitegeerako ng'abadde ne gw'osobola okuyita driver we naye mu kaseera kano nga naye tukikakasa nti asobolera ddala okubanga musajja wattu talutonze. Ono abadde musuubuzi w'amaanyi era yabadde n'ekizimbe ekyo we muyita ku mega standard abasinga abamanyi ku paaka enkadde oyimirira ku paaka enkadde bwoti ekizimbe kyolaba ekyo ekya green oba ekya kiragala ekimanyikiddwa nga ku mega standard oba Aponye building. Bambi musajja wattu nannyini waakyo ng'ono abadde n'ebizimbe n'ebyobugagga bingi byengenda okubanga oba oliawo nkukolerako okufeffetta nkuleetere byonna ngende mu maaso okubanga mbikulaga. Kakati musajja wattu ono mawulire ga ntiisa bassebo ne bannyabo gano mawulire ga ntiisa. Afiiridde mu katundu akamanyikiddwa nga Itojo era ng'emmotoka olugudde kabenje tasobodde kubanga alusimattuka mu district mu bitundu eby'Entungamo. Ngenda kukuleetera byonna. Kola ekintu kimu, subscribe, sharing, commenting. Yenze Semaganda Moses Soap ku lwa Kampala Media TV kugamba sigala ng'ate otugoberera.